untaddeyo. Olutalo oluli ku TikTok, oluli ku social media platforms yonna. TikTok, Twitter, Instagram, Facebook. Lwe lutalo olwa airport. Entebbe Airport. Abantu bali mu kulya obuwuka. Abantu sibasanyufu. Naye nga amanya yenze Nyondo Rozet nga bulijjo. Ndina abakowu mbata abakowu abakambwe amanyi bo bagamba tebana kibaluzinga tebana kye batya nabo benyini bekowa tebana kya kujibwako ebigambo ebyawe bera byabo bagenda babuzaako z'emisabazirina tutandikire ddala awo nenga abakowu obutabalwisayo amanya n'eddoboozi bamuta Smart Criminal 256 Uganda the Mighty MC in UAE sorry banange ensonga z'ekisaawe kya airport Gobe navunanzibwa ku kisaawe ky'eggwange ekimu bwekiti ekifu ekivundu kye tulina. Actually we have the worst airport in Eastern Central Africa. N'eggwange likyasinza okubeera ettono Rwanda. Okitegeera litusinga okubeera modern airport. Okitegeera bali awo abasajja abavundu okuva mu mbuto okuva mu bwongo okuva mu waleti okuva ku ntegeera. Mudide ekisaawe ky'eggwange first of all physically kyonga kyo kifu. It is still chitula kenyonyezi otegera obusungu betubalinako you people tugenda kubalabisa and you have nothing to do otegera bava abamu we've lost enough DOP babuze ko tugende mazi amanya n'eddoboozi nsigala a one man DOP otegera mu kizimbi obusungu betulina nze mbadde nayadde n'obabuuzaako ekisaawe ky'ennyonyi Entebbe and we are going to talk facts okuva kwakulira ekisaawe akulira Auntie, you need to talk facts when you're having the proof. We have facts and proof. Kyekimanyiddwa Abaana bonna abakabidde ku social media bonna temulowooza nti balalu. Civil Aviation Authority yavuddeyo n'ekiwandiiko ekiraga nti nno byonna bigenda genda. Terina kyemanyiiko era negamba tuleete obujulizi. Ekitegeeza ekisaawe kyeddukanya. We have started okuteeka obujulizi ku pages za. Ekisaawe mukitulekere tukyedukanyize. Ffe mutuleke twogere ebyo ebituluma. Okitegera ekisaawe kya airport kujjudde enguzi empitirivu. Okitegera abaana enguzi bubbi. Okitegera ekisaawe ky'Entebbe kiriko obubbi. Tekuliko enguzi. Tekyali enguzi. Enguzi ogiwayo obusimbi. It is a custom nazo omanya okubeerawo enguzi. Sera ziwayo kumpaka. Rozet. Enguzi ojja kuŋŋamba njagala kuyisaawo eddoboozi naye mpale. Naye wali. Okimanyi bulungi Nyondo ntino obogera kuta. Naye sometimes ebintu mutu byogere nga tubinako obukakafu. Tubinako bwino. Omuntu oba ngenda mu nsi endala nempeebwa nyina gundi yange passport yange kisooka okupa visa. Nempeebwa visa. Nempeebwa maybe invitation letter. Nenkobandinga ebintu byange byonna maybe ne yellow fever book and what else. Yellow fever book. Entebbe International Airport. It is more than byonango bina bajja kupulaninga olugendo okugenda ng'okimanyi ogenda kuyita ku Bobo okimanyi bulungi ogenda kuyita ku Entebbe International Airport mu byolina obalanze sente z'enguzi ez'obubbi zezisooka bala tiketi bala visa bala medical form etalina namakulu kuba essaawa ezo tebakyasaba medical form leero fiva oba covid obale ne sente z'ogenda okulekera ebyo ebikazi ebinyankole n'ebyo ebikiga n'ebyo ebinyarwanda kuba tuyinza sangawo muganda biri awo bikazi ebitugubadde ebyo byambala green ne cream ebyo ebikola mu gundi ebikola ku migration okitegeera n'abasajja abakulu abali awo bakaddiiddawo naye tubabuulira abasajja mmwe ekyo ekisaawe Idi Amin yakireka Obote n'akireka Lutwa n'akireka nammwe mugenda kufa Samukuteesa Katumba Amarara mwenna nga bwe mukulira ekisaawe wallahi ya Mungu mugenda kufa muleke ekisaawe abaana temanye ebiroto by'abaana Nyondo ebifiiridde ku kisaawe Entebbe awo. Do you know how many people have lost their dreams because of those useless idiots ababeera ku kisaawe awo Entebbe because they want oba tebabasasula musaala nebe mumuwandiike mu bimu ku bisaanizo ebyetaagisa mumanye nti no bw'oba ogenda kuyita ku kisaawe Entebbe beeramu n'emitwalo 5 agakuwa muntu ali ku immigration kano kalowoozo nga bwe ba auditinga oyo abakulira twetaaga kakiiko ka Ssennyonyi muyite ebikazi ebyo ebikola ku immigration oyinza n'okwetanga byakoma mu pifo tekirina passport
tekisabanga ku visa omwana alina ticket ne visa omuganda mbwako okusaba okugende ku inze kama kwogera nina omuntu gwe mmanyi sisobola nina omuntu gwe mmanyi bamulemesa emirundi egi asooka ogujja bamugamba tuwe bino n'abiwaayo namugaa tuwe ne passport y'omuntu akuyita n'abawa visa copy namugaa twagala eriko information ya Uganda chikola makulu kyoli akwadde visa copy information eri ku visa abana bobola abakola ku gundi ku kisawe ky'Entebbe Nyonyi ku kisawe ky'Ennyonyi Entebbe ku international abamu tebali nyangana ku Nyonyi tebyasoma you know how what it is to get a visa the only thing kyebakola kuba jali babajje mbalala yonna gye babajje ne babakube ne babavugira mu ekyo kimotoka kya civil aviation ebyo ebyeru walayo olunaku lumu kigenda kugwa ekigwa ku gundi ku Entebbe Express mugenda fa olw'ebikolimo by'abaana bye muyina abaana bafiiridde oba abaana bano bajja nga tebalina ebisaanyizo bimala kuyita mwana tosobola kusaba visa n'osaba tiketi n'otuuka okwetegeka naye okuba akawowo ojjeyo nga tolina bisaanyizo bikumala kuyita ku kisaawe ebisiro olw'okuba byagala okufuna $, ne biryoka bikulemesa mbwamwe mugenda kufa ale mugenda kufa mugenda kufa wano wajja mwaka ki 2019 enkola yaliwo enkola ebaddewo tugenda kozesa kati kansoka nkubuulire gwe mwenna omwana ali eyo this is going to be the trend nkomawo e Uganda but ndaba omuntu annemesa okuyita ku kisaawe nze nja kweyambula mpamirawo okweyakula nze nkubuulira nja kweyambula mpamawo okweyakula it was the same thing emirundi gyentambudde yonna gyempise ku kisaawe buli kintu kiba n'akaseera kange ono 2023 we are not going to leave any stone unturned we are not going to leave any stone unturned otegeera yonna yalutandise n'esoblowa big up on yourself kakati kiwasubulu tegeera kati ate n'otunuulira embizi ezimu embwa ngengengengengengenga evevenga mbunze tebampitangakaawo simanyanga kasoke ntuuse okulabula kuno eri omuvubuka Mikey okitegeera Mikey seems too funny yonna gy'oli can you just sit your ass down bwoba olyanga ensonga zikususseko keep your ass down because you're very stupid bwe tuba twakkiriza we gave you platform by the way kansoke nkubuulire Mikey yonna gy'oli otegeera vidiyo eno oba akatambi kano kajja kutuukako bw'obanga owulira tolina byamakulu by'oyinza kukola nga sirika genda owewete mukaziwo otegeera omukazi yamunowako omukazi yamunobako alowete embwa mulabagire embwa zawewete omukazi yakunobako simwe twalokako okwagala omukazi omulema the lady that you cannot show on media omukazi wabakusoza please rest your ass bwe tubanga tugassa eddoboozi lyaffe awamu nga tulina ensonga we travel a lot oyo musiru yennyini tagulangako tiketi gye yafuna bamugulira wano nga ze Dubai amanyi bulumi muntu bwayitamuugulira tiketi na sente ze yamusasulira kulanga Mikey overi ofuko atakati nsasira sefuko Dubai wasooka okujja obusobola bukyali bugine nga njagala mbajjukize nti Nyondo Glim kyekizigo ekyasinza tokola ensusu bana mbona nsonyiwa amanyi obusungu bungi nnyo naye ate tetujja kuyabira kuyisaawo ate basponsors baffe abashire ne Nyondo Glim gwe wena gy'oli tukuleetera ekizigo kyene kibeera naye kampiseewo kaneeno abaana mwenna abali mu UAE ennaku z'omwezi nga 2 February tuli ku Legends Bar MC Smart Criminal tugenda kwera ne Damage Night okuyingira kugenda kwa abalolere DJ Shakuru agenda kuba tukuba omuziki temerabira tugenda kuyingirira bwerere Damage Night courtesy of Legends Bar tugenda kubirayo nga tusanda kulendongo nga tuzeeyo nenda kuzomwezi nga 11 mwezi gwa kubiri the Kings the Kings of Stage. Yeah, the Kings of Stage. So, mubere betefutefu. Nenge meza zomu azitegese kubaza ino zino. Ngumu. So, mbade bagamba. Naye Mikey ono, Mikey seems to no, abantu abamu. Maybe abantu abamu.
abantu abasinga Nyondo abantu abasinga balose bafuna following n'okutegeera kweyongerako. By the way, those are virtual numbers. Chovola ba make it always abantu ya the million people, but your videos can go viral. Niraliwa abantu ebisoba mu bukadde busatu. Those are virtual numbers that will lie you. Ochegera ezo numbers zikulimba muganda wange yogoyaka okakasanga those numbers are virtual. Those numbers are virtual. Nze njagala okole bukozi concert oba government no if Mikey Sims oba best of Mikey Sims olabo bana abantu emitwale ena banajuza nambole. Those numbers lie to you. So if you don't have something, if you don't have substance, to wait muza mu camera. Sigala ngozanya comedy wo. Smart. Chetukuina ko buzanya comedy wo. Abana bakaba. Tu atalinya comedy wo. Wabanga nyugate dobozi kubana bana bani. No, tubayakala. Atenga baba following. Tebikwata ko then keep quiet we tebikwata ko. You cannot defeat government. Feka tuisabire ozidia. Morumala kasaba bakirizo okuyita. Katukubulire from today onwards if you cannot add on us keep quiet zanya comedy wose kabibyo this guy is not even funny but tuja chitu ala so deep keep quiet otegera sirikako otegera sibuli nsonga nti oyino jogerako nabayo omulala ona ino omuto gulinganga lumondo omulinyire mu mulyango Salvado owemboko. These people who think that social media was made for them muzete chintuka kwechibate chikutuka ko tuza binago wanso sirike keep quiet. This is kati olaba mama Fina avayo na gamba chali chimutuseeko gwe Salvado. Who are you? Fina avudde na gamba naye chali chimutuseeko otegera gwe Salvado ennyonyi wakali nnyanya mbulamuwo nawe oyogera kati musirike amusoke mbaguli ekintu kimu mwewe naba ate bitongole bya government byonna this year you gonna feel us indana kwa manager KCC etujja amalwalira amabitu tujja buli nsonga tugenda jikonako. We are going to use our social media platforms egwanga lya tugenda dyetereza keep an eye on us otegera kakati babali ku internal affairs namwe tujjezo sente ze mubinika abantu okubayisa ne passport ze mugenda mugabira aba Nigeria otegera olina janga mu Nigeria bali access a passport in Uganda internal affairs namwe tujja muri wano mu internal affairs passport yali bale emitwala 25 omu Nigeria atukula kakati zinemba ziri mu wano mama tuli mu kubona abona mbwa Nigeria balina passport za Uganda ngabasabira ku internal affairs awo nyinyi awo ebugolo omuganda nze simanya chaze simanya ngenda wali ne bangamba naye ko bichi ne mumuwa passport ya tewali agenda kuona guno omwaka otegeera naye kama muli mwe naba abali mumusaga etsinga okunyiza kiri bwe kiti abaana bayisa enjaga ku airport noje kangira mu Dubai nenge eva Kampala every day abana bagisa mu muzigo gwete ne bagisa mu binyeebwa ne bagisa mu buwunga ne bagisa mu busera nenge ita ku airport ye Uganda Dubai omanyi buli agent aleta abaana bano abakozi akolagana n'abo abakazi abatuula awo kati nze kubulira agent waba abasindika abagamba tali musubuzi we Uganda abana ticket tewali akwata emigugu je nagenda ku kisaawe awo wenyini we bamfunia ticket awo wenyini awo bano be bagambye nti you've missed ndewe bamukolera ya abalitadde nalinya okitegeera tebetaga bo ticket nenze kankubulire mutulugunyiza abaana b'abandi but one day mugenda kufa and you gonna leave this place ati nyini kisaawe atambula bamukwati okitegeera you are going to die oba tuogedde you are going to die muleke kisaawe ekyo kubana bakizimba bafa Idi Amini yachireka, Obote na achireka, Lutwa na achireka. You are also going to die and leave that airport. Otsige, a lot of yabana be must say in the aspect of getting free money. Mulinga batafuna musara, nemusibanga mugabe nomba zo mobile money teka ko kuneno teka ko kuno. Ebyokwe kwa sebyeti siru, olina asoma bulungi nyeri nyalo na kugamba linerinya siri. Go ali mba. Mobile money size tukolera mwezi basobodde tuwa visa zituwadde obutuuze zituwadde buli kimu gwe nagundi than you naye gwe gwani ayimirirawo omaze okwekubira omukka mu bisikaati you're not fit to travel mwe
we have traveled neze mbabulira kajatola tuchali kubajja ne waliwo n'ababona addayo embwa neryoka gamba ebyamazisibya abaana babire mbuze simu satu nino mulira gwe ove wakanga opimye bulungi nnyo kilo zo zoyina ng'okimanyi kilo zo omwaya inagamba kilo zisuseemu 10 abaana abamu bagane balinyira basuuza abaana I said we have the poorest airport in Eastern Central Africa. Why we have the poorest eggwanga diri wano wantu wamu ndageyo oyendo bweti mutufuge platforms are fake. And we are not going to take our words bakomuhimbo bosanga mutunonye munatugenda tumalawo nze kansokemba bulire temugenda tutamutumalewo mujja kutakobe musse nena mwona kulugenda ku kyalumu babika yes ala and you die and you live mutu ze mwala abakwoli nabyo mbadde mulwanirira mutu ze mwala abakwoli n'abaana bonna bebadde balumya bugezanga edambe ddene ne ligwa mujja wulira embutu nze mbabulira mudde nkugambye ove waka ng'opimye bulungi kilo zo zoyina n'otuuka 70 n'ogamba bati minzaani yaabwe yo yanjawulo nagamba kilo muyiseemu 10 era you have to pay oba okubitwolako ogenda okutuuka mu UAE mu Dubai wa airport yonna gy'oba olaze obipima otegera emigugu ne bagikulesa nabiri less than 5 kg nengoli yasiseemu ne basikamu ebizigo ne basikamu amasaawa amasimu yasokoleka ebintu ebyo bibaleka ku kisaawo okwo babiteekawa babisuula babaddayo mu bibasi bya sivaviation bagenda nayo neze mbabazi mujja kuddayo n'ebintu olumu mugenda kugwa kabenje mujja kufa mugenda ku kikuno gwe nali ku Nyondo Media ebiwoma bigwa byokya naye katukome mu kirulo ekyokubiri ekintu kino ekyokubiri tugenda kuddako kanonyo ku Mikey ono wasigadde kalonto nawo kesitegedde bulungi nnyo then ku Uganda Airport tugende Entebbe Airport nayo tukwateyo nera kanonyo tuveeka wate waliwo n'ekitambula nti ate Bobby Kamiliyoni yakubye omwana musakalabye nenga tukoma mu kirulo ekyokubiri ku Nyondo Media subscribinga nate sharinga wako natambule kubanga zine ensonga z'amakulu.